tasobola kati gotasobola osobola mukuba ekyamukubiza kubanga tamusobola kubanga amusobola kati ate nga ate yamaze kati anyiziira ani anyiziira Pallaso akatengo kamukutte anti yatidde lwa kivulu kye ne kali kawe teri kivulu kyamu si kye yatidde ki gundi champion mado gudo champion gudo gambia agenda muno ani afuga gwanga lino champion gudo yagambye boyi gwe okubye kibanda naye ogenda tegeera Pallaso mu America Pallaso yali mu America nga gangster nga tanajja Uganda kuyimba anti ganga za wano size ez'omu America zikola ziti wano ez'omu America beekuba masasi wano abayaye bakujjamu amannyo limu ku limu nga bagatwalaho omuyaya ayinza okutuyimirira naye agenda ondeetera amannyo ga junior ng'ayagala kaago ne baleetaana nagatigano nkongeddemu sente naye abantu basiga bagamba kabadi kituufu kasoose kuba kabadi naye gye keesembedde gye kaasembedde tekakyali kabadi lwaki ogamba bwoti ali akati alien skin bimunyumidde kana alien skin yavayo mu video mwenyini naga ati kabadde kabadi omusajja tasobola kola ki kunkuba gye byafundikidde video gye yakoze ku TikTok ng'ate byayogera biki birala yagambye atya ati akati mu whole picture kyenajjemu mu video ya alien skin ekulaga nti kubanga mu kabadi kano Pallaso yafukoze eki yakubye yafunyemu nti ekivulu kye concert tubadde tetugikola ki tetugimanyi ne alien skin ayina naye okulaga abawagizi be n'abamukkiririzaamu abageto segera ko alien skin yatuuse ekiseera okugamba abageto tibanna ekintu tukireke bo ne bagamba kuba Pallaso abasirikale abasanga abageto ewa Pallaso baabakuba abasirikale bakuba abageto bakuba amagye ga alien skin kati alien skin yaganze sikuyinaako buzibu mu kabadi kaffe naye bali abalala tegeza kavudde ku alien skin ati kati kagenze mu magye Pallaso alina amagye anti balumba amakaage emakindye nga banoonya eki bwe yamala okuba alien skin addewo emakindye Pallaso kati bano abalumba amaka ga Pallaso si alien skin yabasindika baali bageto youth abalumirirwa omutima gwaki ogwa alien skin nti omuntu waffe bamukuba batya bwe batyo tebadda ku Fanconi Forest Fanconi Forest ye command center bo tebadda ku ki ku command center balumba bulumbi abali mu owino ku front line abali mu owino story be yasanga bali mu nkwacyo ne bagwako ne bagala ekigenda maaso mu ggwanga nti maje bamukubi ani amukubye Pallaso tumanyi wabeera tugenda paka ku gate ya Pallaso agenda okubira alien skin nti owange akabadi nga Atabusse abasajja nga bagala kundyamu bunyama nti abo siki sibamanyi champion gudo yali ludda wa mu kabadi kano champion gudo bodyguard wa alien skin ati champion gudo mukwogera kwakulaga nti Pallaso ne alien skin babadde bamikwano which is true era sigwe mulundi gwa alien skin okujja okukyalira Pallaso babadde ki bakyali nnyo babwoya kubanga alien skin teyavudde buvyeri n'agenda ku studio wa muntu gyatakola ki era eggaali gye yatambudde nga ogenda ewa mukwano gwo gwomanyi yazze n'abo babiri ate nga sibe bali abalina amaanyi kuba ya champion gudo ye yandikulembedde security singa omukulu yadde agenda watamanyi agenda ku front ku battlefront champion gudo agamba boy wawonye nga sikola ki
Ne Pallaso ngayina akanyama champion Gudo amusobola. Champion Gudo yakuwako wano Miki ng'enseera ba Champion Gudo si mwangu. Wano Miki yagenda neyerimba mu Champion Gudo. Champion Gudo ogulago bali baleese okuba omugenzi Isima. Namukadde. Isima n'atya mu Champion Gudo. N'atyo obuyaga buyinza okuba omusangako enjaga yajjo n'ey'omwezi n'asooka kuba n'akuluma n'ebbeere. Era omugenzi olutalo n'alukola ki? N'aluvaamu. Kati amagye ga Alien Skin galumba ku gundi ku geeti ya Pallaso. Galumba ku geeti ya Pallaso. Oli amugamba nti abo alalumbye. Ati kati olutalo lwavudde ku Alien Skin erituuka lwaki? Lwa ghetto. Kati Pallaso n'abaako amapeesa ge yakola ki? Ge yakuba nti abange ndiwa aleka yakubira mukulu we Mayanja Sababadi kakensa Mbobadi Kamiliyoni. Newunya ne Pallaso lwaki teyasoose kwebuuza ku mukulu we n'amuwa ku notes. Omuntu eyabuuka ku kizimbe n'amenyeka amagulu. Olwali lutalo lw'amaanyi ne Tanzania ssebo. Olwamubuusa ku kizimbe. Lutalo ki olwaliwo? Ndeka saagala genda mu eyo mboozi kubanga ojja kunoonyesa bamayanja family. Mboozi ya munda nnyo abagimanyi yaffeffeka ojjukira emisinde gyakujja wadonizera. Kati ndowooza Pallaso n'akubira Sababadi. Saabayimbi nambe mu Uganda. Namugamba baaba bukyanga nnya Bubadi leero embuzi ya Simoowe ezadde akaweewo. Embuzi ya Simeo zabadde ezadde akaweewo. Olusaba lwanyi yamuzeemu atya ng'ebyana bya ghetto byabadde bweru nga bigamba Pallaso tugenda kulaawa. Agamba ate nga nkola love fest naye tunulako ng'oledde mukomole nga byagala mukomola go. Ebimugamba Pallaso balabika bali abakomola baali bagesi ffe tugenda kukomola mu Busiraamu. Pallaso ekyo tekijja kusoboka. Adduka ayagala ayite emmanju ng'emmanju eriyo omulyango ogufuluma ati ghetto emwetoolodde balumbye kino kyala ati alumba Yerusalemu ali ku bw'emabega n'emmaaso. Emabega balumbye n'emmaaso balumbye. Muganda we Sababadi n'amugamba Pallaso ky'oba okola kambeeko gwenkubira wano. Amagye ne gajja bakubye abayaga emiggo eggula ekiro. Goza lwaki bazze ku TikTok ng'olwali yali teruganye katuluze mu bbanga ku mitimbagano. Embooko yavuga ewa Pallaso awo basiga bali mu malwaliro ne babakuba ne babalumba ne mu Fanconi Forest. No ne babakubirayo. Terwabadde luto bwe luto. Lwadde lunene nnyo. Basooka ne bakonkona ne Fanconi Forest ne bagana okuggulabo ne bamenya gate. Bakuba Fanconi Forest. Eno yali military police yali just police. Simanyi nza senza adumira. Gwe manye embooko yavuga. Kati ba ghetto youth. Fanconi Forest babasanga bakola ki? Ati Fanconi Forest. Kwange eriye base. Fanconi Forest omukulu. Yembu teyaliimu. Aliyeni. Adumira amagye. Alabika Pallaso alina okuba nga yamutegeezaako naye nti muganda wange Fanconi sooka ogikole ki? Ojamuke. Mutiitiizi nnyo bw'atyo n'adduka ku base. Kirango okulumba. Kati olaba yadduse ku poliisi. Gwe tewamulabye Kabangali. Naye abadde Alien Skin nga naye nga atali Alien Skin. Denja nga otudde Kabangali. Soja akuba n'agamba Boni Anirule naye yafunyeyo abamuluulinga. Yafunyeyo abamuluulinga. So olutalo bwe lutyo bwe lwabadde. Kati
ne badda ku TikTok ng'olwaddala lugaanyi. Olwa frontline lwagaanyi. Buli wolaba omuyaga ng'ali ku kamera manyo wali kugulaawo. Amana le bodyguard wa gondi. Wali kugulaawo ndi. Alien nga omulira guwandira mu kamera. Ati bo bagati bageto YouTube ne muli omukulu aduumidde tetujja kukkiriza ye talumba. Aduumirira wano. Kyebamukoze akirabyeko. Champion Gudo tebamusanze ne ku Falcon Forest. Kati Champion Gudo yabadde wa Champion Gudo yayingidde ensiko. Oba bamuyiseewo nga balooza kaana kato tekabiriimu. Ka Champion Gudo yetaaga okkuba embooka ezo bbiri wa Champion n'abuta n'addayo ku ssomero mu pittu. Champion Gudo yetaaga emiggo egyo ebiri gyokka egy'amagye. Abivi abasajja b'amagye bakuba kibooko amayirungi ne gasooka gamuggwako. Akwatirawo peni n'ebitabo ekyomusanga Kampala State Parents. n'oluzungu lwaye alusobola. Gwe tewalaba gwe kyali mu kalulu. Wano kati alien skin. Bw'aba alien Bob Wine Dragon. Segera. Alien ne Dragon kye kisinga amaanyi. Dragon wazirabako. Walolabyeko firimu gye bayita Game of Thrones. Nga Dragon eyo kya Kampala yonna ziwanda omuliro. Zina ne byawaatira ezo zibuuka. Kyayita Dragon. Kituufu. Naye bakuba ghetto mu kalulu. Ne babivaamu era kati gye bali emagere bali muwuga bakera busabala kulya byannyanja. Kamanda Edi Mutwe yajja ku TV n'akaaba yaduumirako. Abo bali skin tebalina nabye baduumidde. Wano abasajja ab'Edi Mutwe baatulanga eri mu lubiri emagere. Ne baduumira. N'attack. Muli bangi mbalaba. Ne bamukwata ne bamuteeka mu kkomera ne bamwambula yali anyumya sitole n'abwatuka omulundi gumu. N'akaaba. Era Edi Mutwe akamotoka ka ice cream kasita kamuyitako tuululu adduka. Ng'adduka alagawo. Kye yalabako yakiraba. Gwe yitewe Edi Mutwe n'akamotoka ka ice cream. Ayinza poliisi bazzeemu kumukino. Badage emboozi ya Pallaso ne alien skin ne tusokotudde gye yatandikidde. Akazannyo kano katandika katya? Pallaso. Kwa buli omu ayina version eyiye ey'emboozi. Pallaso concert. Yeebadde emutuddemu. In fact, up to now, people have just realized nti abadde ne laavu ki? First. Njagala okole sample space. Olabe how many people knew about Pallaso's concert. You'll be overwhelmed. Nga bangi nnyo. Batono babadde batono. Ekintu kyo kibadde kimutuddemu. Kubanga kati abayimbi baategeera. There are so many musicians competing for the space. Kalo kuba abayimbi tebalina ssente tasobola kusasula babbulooga bamulangire. Abayimbi tasobola kusasula TV zimulangire. Tegeera. Ateekeko fulaya. Ateekeko biki? Posters. Drive. Byonna ebyo. Ne bapromota nabo be bafuna ennaku zino. Who must do all that I have said in some instances. Amaanyi gaabwe matono. Kamiliyoni ekivulu kye yakuba recently. Tukijjukira kye yakuba. Wanerugogo cricket over. Promoter w'omumanyi. Bigi. Ekintu kyali kimutabuseeko. Kamiliyoni yamala kyekwatiramu ye mwennyini. Nendaba nga babasiima bajjebbi ba mutima be bali ku zi drive. Ng'era abamu ku bo bakwano bange mu kaapu ya Kamiliyoni baatuka okumbuza oba kikazi kino kyajja ssuula muyimbi waffe. Walakwate yakwocha nga kyekikwogeza bo. Kamiliyoni ate mukwano gwange. Ngamba Bigi. Ati kyekugambye. Teyakwocha. Ayinza okuba teyanjokya
nene be yayokya bamuyamba ki oyinza okwokyewa kyamu yayokya omugenzi isima nze teyanjokya wisdom naye yali ku gaali nga wali ku ya Pallaso nze teyanjokya kakati kanyatu analyzing nga tetuli ku kwokyo basikwokyo Chameleon Katonda laba wamuyamba amayembe ne gasuula stage yali blessing in disguise Chameleon yasanyuka zagenda okwera essaawa 8 ng'essaawa ekikalu naye Chameleon nga banne Katonda bwe yamwagala oba amayembe gava enkuba yava Masaka nejjanga esala Lwera yiyo Busega yatonyaawo wennyini era kasita stage yagwa Chameleon yali amaze n'okwamba bebe kunamuga Chameleon weeyambule tyate stage egudde yase ekikwena nga Mungu wanjagala nnyo mukama wange nze atalina bwendi mu maaso Chameleon olabanga akaaba ate ogamba yasanyuka kati wali agala akole tears of joy leka naawe kati teyafunamu yafuna sympathy yafiirwa ki yagende wa Genosale ne bamuwaki compensation ekivulu kyali kya Genosale tekyali kya Genosale bamukubagiza okitegeera kati wali yagenda otuuka ku kivulu nga sente zivuddeyo ate nga promoter yali yamuteekamu Chameleon yali yeteekamu ate kakati bamusasula promoter Chameleon already was paid okitegeera ziri sente eza mu condolence nga bw'ofiirwa omuntu zo tazoogerako nze nina abantu bemanyi abaddamu okugula Tebe mirundi egyo kyabi bannaye kiri kyakoze eki kyayise naddamu n'atunda buto tiketi mbagagga ewa mukulu we yatuuka mukulu mama Fiina n'abayisaamuwa eggaali tegeera kati it was a blessing in disguise because what do we call a blessing? The end game justifies the meaning. Kiwedde kitya yafuna abantu najjuza ne condolences yafuna ne compensation gye yafuna ew'omukulu ebintu byaffe byayononese emizindalo gyayononese sibabi kibyayononese abantu bokka abafiirwa mu kivulu ekyo bambi be bana abaali baleese ebintu byabwe okubitunda abachipusi soda mazzi tambala sweet abo be bakola ki ab'emidaala be bafiirwa naye bali abawaggulu naye bali abawaggulu promota n'omuyimbi we kyabawa obudde okuddayo okukola ki ekyo pika kyagisseewa Pallaso kyokka Pallaso abadde mu kutya nnyo ng'atya ki ate yakola drive Pallaso wakamulaba emirundi emeka ng'akuba abantu mu kamera lwaki yakikoze kati lwaki yakikoze ekyo oyinza okuba omuntu omuyimbi ku that magnitude mu kamera oza Pallaso musiru yetategeera kiri it was planned era ne gundi navo nagamba it was toyofala ayinza okukuba tugulemu ko kimu oluyo olwo Pallaso yakubye alien skin singa adde baluku bantu wanisasude sente yamukubye agamwa naye ku lunaku olulungi nga assistant tebandikubye Pallaso ebibala ebyo ne babyasa wandirabye sawuna gwenyiga embalabe abala ni skin baveeko bali bakubi babikondi alien skin ina sawuna awamanyo ga Pallaso ya bani mutemu sawuna ne bamukuba embalabe ne bazaasa amanya 3 ne gagwa wali kati bateeke mu kisaawe wali enambole tubategeke nga basima taliiwo jebbi taliiwo Chameleon taliiwo alien skin aliwo yekka ne Pallaso katwacha alien skin waba ina amanyi wachatamuna ne champion gudo wachatamuna oli bodyguard wo ati kweti bonna ba champion gudo titwaleta tulina ba candidate babiri tubase nambole 1 on 1 omu mu red corner na mu blue corner olabe Pallaso ngakuba ebyo oli Pallaso gangster ekivubuka kyakuba gundi bawunsa nekimusasula miliyoni ezo
Nenga kimukubye. Goza lwaki Pallaso yeetonze. Teyamaze n'agamba onsonyiwe. Naye oluyolo tosobera ku luyi. Oza alien skin wamusasudde sente nga mmeka omukuba oluyolo. Ate kati alien ebimukwata kwe yakubwakubwa dda. Alien skin essanyu lye. Liri kati mu kumwogerako awulira essanyu. Singa Pallaso yakubye bebe kulu. Tekisoboka naawe. Ati kati olabye tekikola ki? Lwaki yakubye alien skin? Ati kati alien skin ye bimunyumira. One is an upcoming artist akyakubwa. Two, so buli upcoming artist alina okukubwa. Lwaki bawa respect be basanze. Okuyimba eringa Domitry. Muli ba prefect. Betojja kubala kuwa buyimba busatu. Siba mu local down, city ya local down, city ya danger. Sibanyanze bichine ebirala byayimba. Afulumiza n'akapipa kayita sole. Sole. Nyimba nya. Ojje nawe sobodde ku meza Bedikenzo kwe batuula. Sajja batuula ku meza nga liri wine ya muli wano. Beyonce amuli mabega. Kenzo. Nga Jay-Z. Yamugamba nti can you give me that cup of water? Ozemu ebintu byetwagana ku sheno. Tanasasula. Ozemu ebintu byetwagana. Gulamishi. Nomini yakusasula. Yaleta BT award. Lego ekyusiza kati. Ani Kenzo. Kenzo ali mu federation bagenda kufuna billions za 3.2. Kaka najja kuwa ku sente. Kenzo ampa ku sente. Tekimukuwanisa omugaate mungi. Olusoke drondo mukuba. Era yita Pazi ya award kije yasoko gyasema men series anti nangira sibima. Men international ajazi wangula. Tetumwinako bilioni meka. Bagenda bwa bilioni 3.2. Mukubiire. Wamma ekibe basizza ku bulijjo nebuuza Shiba n'atula olunaku lulamba. Gyali tavaayo. Shiba n'atula ku hoteli olunaku lulamba. Ng'alina negwe alien skin yali tunamulanga agenda mu federation lwaki ate Pallaso gyalinga omukulembeze wa federation n'okuba omwana bwoto ng'oli kakiiko akafuga abayimbi mu ggwanga lyonna. Ekyo kyo tukivumirira Pallaso ekikola kye yakoze ekyokubira ki ne bw'ataba muyimbi. Pallaso talina maanyi gakola ki gakuba muntu. Era singa alien skin abadde alina balooya namugaya afune balooya ebyokuduumira biveeko bya kisiru talina kyajja afunamu. Kwereetera bwereetezi ki bizibu. Anti bagamba oli wakwatakinga ku street n'emiyisa nayo dealinga naye kina street. President Museveni agamba oli wa boda nga akugoberera yimirira omugamba. Kati singa alien skin yakubye Pallaso. Nanga ochansobedde kyokka poliisi yazi yakutemba ali. Kati gwe tokiraba anti oli munnamawulire weebuuza ebibuuzo ate n'obiddamu. Lwaki ekizibu nammwe mutusumbwa asa muziina. Lwaki poliisi yazi yakutemba bantu ba alien skin ate nga gwe bakubye? Ani amumanyi alien skin? Bamanyi Makindi. Ennyimba ze tezinnasala Kampala. Yeno animal farm nti the animals are not equal. Gwe tula nti gwe bakubye ate gwe bakutte. Ne yabuse Kabangali yanyumidde. Bajja mukuba essasi omulundi ogunaddako agira azibuukako. Kabangali. Nza okubuuka Kabangali ya poliisi. Poliisi ez'okuwa essasi. Kale gwe genda obuuke ku y'amagye. Oba gwe weekutte. Nga weekutte ne weeta. You have a right to run away. Nkale. Mamukuba essasi mu kabina asooke. Ate baligiramu Indonesia. Dola emitwalo egyo ozirike. Alien skin azina. Poliisi ekwata etya n'odduka. Ajja kusaba Bobi Wine amuwe ku sente. So Pallaso tukivumirira ekikolwa kye wakoze. You are past that. Oba onaazannya obubadi. Abuuze ku muganda we Chameleone walaba yakabadi akamulakira. Naye yalekerawo obuzannya dda. Concert yali emutuddemu. N'akuba owaki? Owa boda. Nga n'owa boda gwe bakuba tavaawo. Kikyonkuba. N'omusajja gwe kikyonkuba nga n'akwata kamera ali positioned. Omanyi wayagala okulagira nti kano kabadi. Position ya kamera. We yabadde wokka. Chameleone azannye bubadi. Naye sibaire lwaki muto we tamutuuza wansi namugamba tuba wange.
bobo nazannya obadi tozanya obadi obunakulakira. Omwana ali ku Facebook n'agamba ake South Africa tekakola ne kano kakoze. Ake foto oyalekana bagala mutta mbu yekwese family eyo. Family eyo gye baagala okutta yekuba. Nebulya n'abagenda Pallaso ina kuba bantu kamilioni yakuba wa boda Pallaso akubyali era kakati buli abantu abo family eyo buli wetegeka concert buli omu yekweka abantu bekweka wiza nakubani ngainayo concert ate nno bonna bambi wiza yetalina buzibu simuzannyi wa Obadi efujje yalina ng'oli muganda waakyali omukwano gwe radio naye naye babeera mu bbaala. Naye bano ababiri saaba Badi alayika muganda we yamugambye mwana wa maama weetonde musajja bukambwe kyogamba abumanyi olidde yayogeddeyo wadde ekigambo kamiyoni nga tatya ddenja oliddeko yayogeddeyo wadde ekigambo. Anyway, nga twakalomaliza magezi kigo Alien Skin. Twanikena Alien Skin kwaye muto. Alien Skin oze mu limelight oyagala erinnya likole bulungi kitegeera ebyo byokutambula ne group z'abayaga bifeemu. Alien Skin alina omutima omulungi sente zaakola azibawa tobula abamwagala nnyo bano abaana abawadde opportunity naye getolekereme kukulembera kitegeera erinnya likole ki ne music wa mukulembere okuyimba olina okuba neki n'empisa kitegeera olina okuba n'empisa ng'oyimba so okuyimba olina okuba naki n'empisa ge magezi gemuwa. Ate Pallaso mukwano gwo Pallaso mukwano gwange Mayanja family mukwano gwange kamiliyoni ebyokuba abantu babikole ki ate Pallaso kamiliyoni muleke tali mu nsonga zino twogere nnyo ku Pallaso ne kamiliyoni naye akuba Pallaso yeetonda kuwa boda yeetonda yakola ki yeetonda n'agamba wa boda akavidiyo ng'era Pallaso era bwe yeetonze Pallaso ne kamiliyoni mwebale kwetondanga buli we mukubanga abantu naye now the music industry should be out of that tweyongereyo nga tukuba omuziki baddeyo mu studio bakuba omuziki ffe tujja kukola ki tujja kubeerawo nga tuba supportinga. We don't agree with violence ekyokuba abantu kyo kintu ki ate mwewe ekitiibwa abayimbi mwewe ki ekitiibwa. Yes, there are things now ebitakyakola abantu bye batakyayagala kitegeera tubirabye tetukyabyagala ebyali byadda. So tunadda tujja kuba discussinga homosexuality bill bamaze okubanga Museveni ajja assertinga will be discussing that tujja kuba tukolako nekutwogerako ne ku parliamentary caucus eya NRM yabadde Sedzala ekyankwanzi biki ebyavuddeyo bigenda kuyamba bitya Uganda wano wenyini amanya yenze Smith shobagita Slave Jazz tukwatagana tonakonaddako mweraba.